power. Have the power. Can you be everywhere? Abantu Muwanga Kivumbi teebwa kakalo kakonti engeri gyeriti waliwo gavumenti anaba kwetegekana kuteeka fayiro emu so tumaze emyezi gino nga tuli wano kuva mu Gwokuna tusuubira olwaleero lwandibadde olwo batwala lulingiye tusalawo bamutaka kakooti batula abakyamiganye mu mateeka kujjako nga byafuzi bimulemesezza okufuluma. Kubadde kuyimba nnyimba za kibiina ki the National Unity Platform, okuyimba ennyimba ez'enkyukakyuka, okunyeenyamu, okusagambiza wamu n'okuwanika ebikonde. We bagenze maaso n'okuba nti bakola okulangirira mu kkooti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogwa Julayi omwaka 2026, omulamuzi ow'ekitiibwa omulamuzi amanyiddwa nga Susan Okalanyi agenze maaso n'okubanga akola okusalawo era emitima gy'abanna NUP ne gigenda maaso n'okubanga gifuna akamwenyumwenyu wamu n'okuwulira okusiima okw'ekika ekyawaggulu. Olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ebbanga erikulungiriddwe ddala era erigenze maaso n'okubanga liwera nga Deputy President w'ekibiina ki the National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi ng'abadde mu nkomyo era abasajja babadde bamuteekako emisango emikambwe egitagambika olunaku olwaleero era lubadde lulabise ng'ennaku endala zonna ezize zibeera nga ku kkooti olw'ensonga nti bannakibiina babadde nga bajja wabula ewaka ne baddangayo ng'emikono banjadde myanjale ng'omuntu waabwe Honorable Muwanga Kivumbi tabaweereddwa. Kati nno olunaku olwaleero azzeeyo nabo era Honorable Muwanga Kivumbi bamuwadde bail oba bakkiriza okubeera nga bamuta ku kakalu ka kkooti. Ono nno aweereddwa omulamuzi amutadde ku kakalu ka bukadde bw'ensimbi za Uganda 10 bwedu. Honorable Muwanga Kivumbi has been slapped with the Uganda shillings 10 million cash bail, while the other accused have been granted 1 million Uganda shillings cash bail. Kati nno Honorable Muwanga Kivumbi tateereddwa yekka olunaku olwaleero wabula n'abalala be bamusiba nabo 17 bonna babatadde ku kakalu ka kkooti wabula bali abalala babadde bakusasula akakadde kamu ye Honorable Muwanga Kivumbi ne bamugamba nti obukadde 10 buteeke ku meeza bw'obanga oyagala ogenda maaso n'okubanga oteebwa. Kati nno omulala ayinza okwebuuza ate abalala baliwa mu picture. Kati abalala abasigadde 6 basigaddeyo lwa nsonga tebaleese ID ntuufu wamu n'abo ababadde babeeyimirira. Kati omulamuzi Susan Okalanyi atadde Honorable Muwanga Kivumbi n'agamba nti bali abasigadde bayinza okuteebwa ng'ennaku z'omwezi 13 Julayi, leero ziri ennaku z'omwezi 9. Singa banaaba batuukiriza byonna ebirina okuba nga bituukirizibwa okuleeta empapula entongole ababeeyimiridde national IDs entuufu neyo gye babeera n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Banjagala okutegeeza nti Honorable Muwanga Kivumbi wamu n'abantu abalala 17 kkooti egenze maaso n'okubagamba nti muddeeyoko ewaka olunaku olwaleero musuleko mu buliri bwammwe ate mugende maaso n'okubanga eddembe libaddira mu mikono gyammwe. Honorable Muwanga Kivumbi is finally out of the prison. 17 others inclusive
ensonga bwezityo bwezitambudde kati no bwe tube wawonaebo Muwanga Kivumbi olunaku olw'ejjo ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Rubongo oyo manyi musajja mukozi nnyo abeera wano nawali yagenze maaso era okuba nga akyalako mu kkomera wali ekitalya era bye yagenze maaso era okuba nga ajja eyo byensobola okuba nga nkuteera mu katambi wano lunaku olwaleero tuli wano tuva mu kkomera ery'ekitalya kumakya twabadde luzira apa ne tulaba baganda baffe ne tuyitirawo ku Action Day tulabidde omuloodi yali omuloodi w'ekibuga Kampala Honorable Elias Lukwago ate ne tugendako ne Kote Kanyanya ne tulaba ku bantu baffe Olivia Lutaya n'abalala. Of course mbeera egenda mu maaso mu ggwanga mbi nnyo nnyo buli omu akitegeera ku nsonga y'abasibe. Tufunye omukisa ne tulabako mukadde waffe Honorable Elias Lukwago naye ng'embeera gy'alimu mbi nnyo nnyo mbeera y'obulamu. Walisuubidde nti abalamuzi balikoze omuzungu kyayita to temper justice with mercy ne balaba nga byonna bye bakola basevinga obulamu bw'omukulembeze oyo kubanga muntu era obulamu bwe bumatalinga tosobola kukwata omuntu n'omusiba naddala ku bisango sange bitategeerekeka ate ng'olaba embeera gy'alimu. Baganda baffe of course abalala bali mu makomera. Mulabye tuzi General Museveni ng'avaayo nga almost awe ekiragiro eri abalamuzi nti baganda baffe abali mu makomera lwa byafuzi tebagenda kwebwa bbeeyi. Kati ebigambo ebyo bimenye abamu emitima ne batendewalirwa abamu ne bamaliriza nga bakkiriza emisango gye bataza era ne bakola zipuli bagayi n'ebirala bwe bityo. Tuze tubagamba ebbanga lyonna lyonna nti newankubadde ffe ng'ekibiina tetwenkaleginga abantu okwelumiriza ku misango gye bataakola tetusobola basalira musango tetusobola bajajinga kubanga system gye tutambuliramu mwena mugiraba. Kye tuba tusaba abantu abo okulaba nga bakola ebintu ebiri mu mateeka ate n'ekirala nti bwe baba bavudde mu makomera mu mbeera eyo at least basigale ku nsonga z'abantu basigale ku mulamwa kubanga oluusi regimu eba eyagala ate oluvannyuma lw'okubakiriza ebisangosango ate bwe bavaayo ebakozese ensobi endala n'ebirala bwe bityo. So ffe ng'abantu tetusobola kujajinga omuntu agamba nti nze ntendewaliddwa nenzikiriza omusango gwemanyi bulungi nsaza kubanga era n'eggwanga lyonna lyonna likimanyi aba abantu tebalina musango. Naye of course mpozi bwe boogera abo waliwo abantu baffe abamu abagamba nti nze nedda sigenda kukkiriza kino emisango ngenda kusigala ng'anwana mpaka so abo nabo gye bali era tubeebaza tubeera tubaencouraginga era ng'ekibiina tusigala nga tubasupportinga mu mbeera yonna yonna. So embeera eyo eriwo Katonda jatusaasira. Olunaku lw'enkya tugenda kubeera mu kooti ya Honorable Muwanga Kivumbi naye twamulabyeko katusabe Allah akkirize oboolyawo bamuwe bail n'abantu be baasiba naye basobole okufuna nabo ku mirembe freedom gye beetaaga. Oyo ye David Lewis Rubongoya ssaabawandiisi w'ekibiina ki the National Unity Platform. Kati nno bwe tubangeeyo tuvuddeyo wabula nga tukyali mu buufu bwe bumu obw'okubeera nti abantu ab'enjawulo bakyagera maaso era okuba nga basaba beyiro oba okuteebwa okuva mu kkomera ne honorable n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Akiza Besigye wamu ne Haji Obied Lutale ojja kujjukira bulungi nti nabo babadde bakyagenda maaso n'okubbinkana okw'okubeera nti basaba kkooti n'omulamuzi Emmanuel Baguma abakkirize bafulume bagende maaso n'okuba nti nabo eddembe lyabwe libaddira. Olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 8 Julayi 2026 omulamuzi Emmanuel Baguma neera nate yaganye okuba nga wa Dr. Kiza Besigye wamu ne Haji Obied Lutale yaganye okuba nti abawa beyiro omulundi omulala. Ojja kujjukira nti Dr. Kiza Besigye wamu ne Haji Obied Lutale ensonga y'abaganisiza okubawa bail bakiyise nti want of prosecution abamanya ebyamateeka basobola okuba nga batuyambako. Ojja kujjukira nti oluvannyuma lw'emyezi gisukka 20 ababiri bano nga bali ku rimandi babadde era still bateekamu application okusaba bagende maaso n'okuba nga bayimbirwa. Ojja kujjukira nti Dr. Kiza Besigye mu bimu ku bintu bye yafayiringa yayogera ku nsonga y'okubeera nti munnamateeka we Elias Lukwago yakwatibwa n'avunaanibwa omusango ogwa misprision of treason n'atwalibwa mu ddwaliro ate mukadde ke kamu omukyala amanyiddwa nga Martha Karua
okuva wali e Kenya nga y'omu ku ba lead counsel ba Dr. Kizza Besigye abasajja bamutwala kantindiggwa era ne bamudeclaringa nga persona non grata era n'atakkirizibwa kubanga adda mu ggwanga erya Uganda. Kati okusinziira ku Dr. Kizza Besigye agamba nti bannamateeka abo abaasigalawo nabo bwe batyo baayotta omusubi. Wabula omulamuzi Emmanuel Baguma yamugambye nti ffe tukyalaba ku rekodi nga waliwo farms eziwerera ddala 13 ez'abannamateeka abakyayimiridde era abakyayagala okubeera nga baagala okubanga babeerawo naawe nga bannamateeka abo. So kooti olunaku lw'ejjo the court dismissed the bail application on procedural grounds. Kooti bwetyo negamba nti tesobola kubanga eyimbula Dr. Kizza Besigye wamu ne Haj Obied Lutali. Nga tumaliriza amawulire siga ssanyu n'akamu wabula amawulire agaleeta amaziga. Mukadde ke kamu n'ekiyongobero. Akantu ako ke nkuteereddewo mukwano gwange lwa nsonga mbadde sisobola kuteerawo kifaananyi kya mulambo. Waliwo omuyizi asangiddwa nga yeetuze mu Tooyi y'essomero erya Naalya SS ebweyogerere. Omwana ono abadde mwana wa bulenzi emyaka 18 yasangiddwa mu Tooyi nga yeetuze ku ssomero lya Naalya Secondary School mu bweyogerere oba bweyogerere campus mu Kira municipality district awo ndoza tuba tugiyita ya Wakiso. Okusinziira ku mwogezi wa Kampala Metropolitan oba omumyuka w'obwogezi wa Kampala Metropolitan omukulu Luke Oweyisigire agamba nti incident eno bagiba reporting lunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 8 July oluvannyuma lw'okuba nti omwana omulenzi ono bamusanze ng'ali waggulu yeewuba ku mulabba ogwa Tooyi mu section y'abalenzi oba wandigambye nti eri side abalenzi gye babeera enemanga abawala gye babeera. Era okusinziira ku kunoonyereza okukyagenda mu maaso bagamba nti omwana bamulabye ng'ayingira Tooyi oluvannyuma ate kwe kumusanga nga yamazeemu dda omusubi obanga obulamu yassiza dda omukka ogw'enkomerero. Kigambibwa nti waliwo akapapula akabadde kawandiikiddwa akasangiddwa era nga kisuubirwa nti omugenzi ye yandibanga yakawandiise. Poliisi akapapula kano yakatutte okuba nti etandika okulaba nga okunoonyereza kwayo kutandikira awo balabe oba balina kye basobola okutandikirako okunoonyereza. Still abanoonyereza ab'enjawulo baba detectives basazeeko dda essomero okwongera okubeera nti bafuna statements ez'enjawulo ku baabaddewo oba balinga ba witnesses. Era ng'omulambo gw'omwana omulenzi ono emyaka 18 bagututte dda emulago mu ggwanika okwongera okuba nga bagukolako kyoyinza okuyita postmortem examination oba okwongera okwekenneenya okulaba ekyandibanga kyaviiriddeko omwana ono omuto okufa. Mu February w'omwaka oguwedde omwana ow'emyaka 16 era still yasangibwa ate wali ku ssomero lya Seeta High Emukono saawa zaalinga 9 ogw'ekiro ye yali yeetugidde mu dormitory. Ebintu bino bizibuzibu. In fact waliwo n'omwana wa senior 3 eyagenda maaso n'okubanga yeeyisa oba yejjambula mu bwensi eno owa Mpoma Girls School Emukono bwe muba mujjukira still gye buvuddeko. Kati ekigenda maaso mu masomero nakyo ne kikuzibuwalirwa okubeera ng'ofuna omwoyo gw'omugenzi. Tusaba Mukama agulamuze kisa. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies,
yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro, ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.